po jako akawuwo. Newankubadde nga bannakampala mu bitundu ebyenjawulo balajana olwannamutikwa w'enkuba afudde ennaku zino babatuze mu tawuni kanso y'e Bombo mu disitulikiti y'e Luwero balajana olw'ebbula ly'amazzi eriri mu kitundu kyabwe. Ate okugasunda oyinza okuyisa dakiika nga 3 okyasunda tigana kugwayo ate wegavaayo galinga bitakataka nga gavudde mu kubo gaje musenye mu kubo. Bano nga bakulembeddwamu ssentebe w'ekyalo kino Haji Mulumba Abubeka bategeeza nti ebbula ly'amazzi mu kitundu kino libaviiriddeko okulwala endwadde ez'enjawulo nga ziva ku kunywa amazzi amajama ge basena okuva mu bidiba. Amazzi ebbanga erisinga abamu baganywa naye nga makyafu, osanga ente zinywamu, abantu banaabiramu, boolezaamu emmotoka pikipiki naye ng'omuntu mwajja amazzi amakyafu ekivaamu endwadde nga diarrhea, kolera, dysentery. Bategeezezza ng'ebidiba mwe basena amazzi bye bimu n'entemu ezinywera ate nga amazzi g'enzizi bagatambulira engendo mpanvu oluvannyuma lwa nayikonto ze balina mu kitundu kyabwe zonna okufa. Nga galimu gayero, gajja gayero, gawunya. Kubanga lugagira ne gabula tawana ekizibu kyambala bwetu. Embeera enewaliriza ab'ekitongole ekya Uganda Water Project nga bali wamu ne Red Rhino Development Project Limited okuddaabiriza nayikonto eziri mu kitundu kino ezisobye 50 nga zino zibadde zimaze ebbanga nga tezikola nga n'ezimu amazzi gezireeta amakyafu ebitagambika. Nokali kulya dda. Koriniza Linaitwe nga yakulembeddemu enteekateeka eno agamba nti bavuddeyo okulaba nga abatuuze mu kitundu kino bafuna amazzi amayonjo nga bayita mu kuddaabiriza nayikonto zino ku bwereere. Twavaayo ne tulaba nti amazzi bwe bulamu era nga bw'ozuukuka ku makya ekisooka amazzi naye n'otuuka mu byalo ebisinga bye tulambula ng'osanga bowa baagivaako yasimibwa eri awo naye nga n'ekisunda tekuli naye nga kale nekikuluma mulinga w'ennyamira kubanga bowe eyo gisima wetaaga ng'omutwalo gwa $. Ono agamba nti amazzi gano basooka kugakebera omutindo gwako olwo nno ne balyoka bateekamu payipu empya ezitatalaga wamu n'okussaamu ebyuma ng'era enteekateeka eno baakugibunyisa ebitundu ebyenjawulo mu ggwanga. Era bowa iyo olina okufuba ennyo ogirabirire oteeke ng'obudde nga ezimu ze tukola tubagamba muzimba olukomera olukomera ente zireme kubanga zijja ziriira oluusi ku bowa zinywera ku bowa n'omanya nti omulyango guli gumu oyingira n'okima amazzi n'obanga bowa yammwe yanjawulo ku bowa endala. Abubeka Ismaili ngono speaker ku Bombo Town Council asiimye omulimu ogukoleddwa aba Uganda Water Project olw'okubatuusaako amazzi amayonjo bw'atyo n'asaba n'abakulembeze okulabirira nayikonto zino obulungi. Nja bakubiriza omulanga olw'okulaba nti batwala obuvunaanyizibwa okulaba nti bakuuma ekintu bowa holo ekisookera ddala komiti bazijjumbire. Ekyokubiri bwe banaabanga basazeewo ne babagamba nti 2,200 ezo zigenda kubeera nti ziyamba olw'okubeera nti bino babituwadde naye payipu zituuka ekiseera ne zitalaga ne zikaddiwa tuliba tulina okugula endala tuzzeemu. Ajje Samuel yakusakidde eggulire lino ku lwa ABS Television.